kubanga kale bo we abandi badde bamazima bandikoze ekibiina kimu nga tebabala eri ddiiru eya iPod ne buli omuntu n'akola ekibiina kye ne bakyaprovinga nono n'akola ekibiina kye ne bakyaprovinga era ne bajja mbu tujja kuwa president Safiiki wangi kibi nnyo okuwoggana ennyo genda mu maaso ekibiina kye bayita EPU ekyamwami Nsereko kyawandiisibwa 1997 ne NUP yawandiisibwa ddere yakiwandiisa waali naye tekibaddeewo wuliriza nti mwami Nsereko tannakola ku kibiina wabula mwami Nsereko yajoyininze ekibiina ekibaddewo era nga bw'oyogedde ku FDC bw'oyogedde ku DP kuba kyawandiikibwa 1997 okay tetulina buzibu oba kyawandiikibwa ddi kale nga gwe we yakuwadde information kati NUP Shafiki okolimye bukolimye tikolimye anti kati bamuwadde information entuufu era gye tuwuliriza atuwulirizaamu NUP yawandiisibwa mu 2000+ era nakyo ekibiina kyaliwo Bobi Wine takolangako ku kibiina kya byabufuzi yajoyininga kijoyininga kituufu yajoyininga kijoyininga nga Nsereko bwe yakoze kituufu omuntu yakoze ekibiina ali omu mwami Mpuuga kati mwami Nsereko omuvunaana musango ki ogw'okujoyininga ekibiina ekibaddewo olede taata wange singa tubadde mu democracy nti omulwanyisa nfugambi oba omulwanyisa kubeera nti omulwanyisa mbeera mbi yakulwanirira bannakampala yabadde alonda ng'omukugu nga we tubadde tumwesiga yabadde alonda ku kibiina ekimu ku biri existing byamanyi nti birwanyisa ki birwanyisa gavumenti nayingira ekyo anti wuliriza EPU kibiina ekimanyikiddwa nti kiri ku opposition wadde kibadde kinafu nnyo omuntu okujoyininga ekintu kitegeeza nti no ideology olabye ideology toyina ekwatagana n'eyabali toyinza gamba muntu nti lwaki ojoyiniza NUP FDC oba DP oba ebirala ebibaddewo kuba ne EPU ebaddewo yakugamba alabye ng'ebibye bikwatagana ne EPU okutali musango Edi singa abaana babayisawo bikusomero otandi ozimba ssomero liri okubateekamu gwe obasomese bulungi anti ye tazimbye yagenza akyusiza abaana n'abatwala musomero eddala nga lyo tolimanyinako nga teriwulikikanga nako EPU wali ogiwulidde ddi mu kalulu konna kati wembuuliza before 2021 NUP wali ogimanyi anti kati nze nali sigimanyi weebale nnyo naye ate nagitegeera era ebigendera ebyali ebituufu kati Shafiiki Bobi Wine we yagira waliwo DP waliwo FDC lwaki yabijoyininga bamumma kaadi kakati lwaki Nsereko oyagala ekyokubiri wuliriza ekyokubiri katono nnyo jjukira wajja yali ng'amaanyi yayagala abeere ki ajje kuwa president ate bano nga tebakkiriza baalina owaabwe FDC yalina Kizza Besigye bulungi no yalina gundi onaani musajja waabwe gundi anvudde ne muwongo power yalina power DP yalina owaayo okitegeera jjukira yali azze bagenda mu kakunguta bamuwe ne bagaana bonna Shafiiki Edi omusobola wamma anti kakati Shafiiki nze mbadde njagala onyinyola ekintu kimu bw'abeera nga Bobi Wine yalemererwa okujoyininga FDC oba ensonga ezamulemesa okujoyininga ebibiina ebyo byotwogerako n'agenda mu kibiina kye twali tutamanyi ensonga ezalemeseza Nsereko okuyingira ebibiina ebibaddewo ebimanyikiddwa n'agenda mu kitamanyikiddwa nga Bobi Wine bwe yakola anti kati ekibiina kino kyali tekimanyikiddwa but ideology ze zaali so supportive than ezaleero nti Honorable Nsereko bw'akwata akazindaalo ye ekizibu kye Bobi Wine
Kyagulanyi kibiina ky'abavumi kibiina ky'abano basirusiru tebalina kino mbadde nsaba mbuuzeeyo olinayo ka vidiyo konna nga Nsereko ali kulaala ayogera ku Bobi Wine ye vidiyo yasembye ogikwate gibikula ogiwuliza abantu byabadde ayogera mulimu erinnya Bobi Wine oba Kyagulanyi linnya agamba ekibiina tuwonye ekibiina ky'abawemuzi ky'abavumi lwaki akyogera bw'atyo kuba bakimanyi kati obadde kati kyogamba nti ne bwagamba tuwonye ekibiina ky'abavumi Edi Wamanze mbabuuza Shafiki awo Honorable Nsereko yalimbye eki kati ndowooza okiwulira kati ndowooza naawe okitegedde okiwuliriza nanti bwagamba nti tuwonye ekibiina ky'abavumi n'abawemuzi yalimbye eki kati nanti naawe nange wenkubuuliza kyandibadde ky'abavumi nga mu mwaka gumu kisobola okuba n'ababaka ne kibeera kiriding opposition naye ng'amazima gotogamanyi nti kibiina ky'abavumi n'abawemuzi kati okay kale ky'abawemuzi gw'olowooza abantu bonna ababawa obululu basiru mu ggwanga lyonna abali ku live mbadde nsaba kubuuza Shafiki mbuuza taata bw'agamba mbu tuwonye ekibiina ky'abasiru abawemuzi kyogamba abayogera ku NUP anti kati era omuntu aba ategeera kuba yagenda direct teri kubanga mwebawemuzi kyogezako tegeeza nti mwebawemuzi yakuwonye ekibiina ky'abasiru n'abawemuzi aba ategeeza NUP kyoboya tula kuba nti ye mboze ebetrailinga nga teyesimbye ku NRM gyakujja Mwami Nsereko yali mu NRM naye kakati nedda owuliriza Edi katono nnyo yesi yali mu NRM Edi ozze ogamba olwanyisa gavumenti ofuga mbi era ekikuleese era ekyamuleese mbeera mbi kati ate obusungu obuteeka otya ku opposition munno netukubuuza yabubataddeko atya Shafiki tugende mpola Shafiki kakkana nze mbadde mbuuza nti Mwami Nsereko yali mu NRM ekibiina kye yavaamu omuntu w'ekibiina kyavuddemu kyabaawonye kati tabeerangako mu NUP ate agamba ate tuwonye NUP gyatabeerangamu wali osanzeeko Nsereko wadde ku live emu wadde olunaku lumu nga wagamba yawona NRM ng'ajogerako ekibi kyonna ate eriyo yali ayogedde ku kibiina kye ekirala teriyo yali amuvumye nga wa NRM nanti kakati lwaki gwogamba nti abamuvuma ba NUP kubanga Nsereko yabadde ng'ali e Masaka teyayogedde ku kigambo NUP teyayogedde ku kigambo Bobi Wine naye gwe bw'ozze ogambye nti Mwami Nsereko buli wadda abeera ku Bobi Wine webale nnyo wavuma kati ani gwavuma nti wateekako ekigambo nti musiyazi ndiriza nenkubuuza olinayo ka vidiyo nga Mwami Nsereko ayogera ku Bobi Wine oba NUP Edi olina essimu eyokubiri playinga Nsereko bye yayogedde ate biwulidde naye nga temulimu Bobi Wine oba NUP bwe wategedde otya nti ayogera ku mmwe ate kati era empala naye eri ku NUP alina awalala alina omulago alinako empalana ye mwebawemuzi Uh-huh. Kati yo bwakitwala kwe bayita okuwaayiriza. Kubanga statement ze zabadde nnyangu nnyo. Omuntu ajaguza nga bakubya lyeni skin ejjinja oyo aba mukebe empty tin. Kati ani gwe yagambye gwe yabadde agamba yajaguza nga bakubya lyeni skin ejjinja tewabala banga bajaguza. Maka tubuliza Shafiki oyinayo gwe gwomanye yajaguza. Oyinayo gwomanye yajaguza. Kitegeeza ye yabamanyi nange sibamanyi. Kati obera akabamanyi lwaki ate ogamba nti yabadde agamba Bobi Wine. Nanti ya mulumya omutwe. Kyobola bayavudde ku. Ogamba Bobi Wine yajaguza nga lyeni skin. Yajaguza nga bakubya lyeni skin. Ngamba. Iye Nsereko amulumya omutwe ye Kyagulanyi. Ati uliriza Martha akugambye omusajja yagamba nti omuntu yene yajaguza nga bakubya lyeni skin ejjinja za 1913 iza 1913 mukebe kakati nange nembuuza nti gwe olina gw'omanyi
eyajaguza in fact yali yitadde mu Luganda yagamba debe mu Luganda nanti kati era yabadde mu ngozi ze kunyumirwamuko abantu bamuwulirize. Kati ate gwe lwaki ogamba mbu nno yabadde ayogera ku Bobi Wine? Nkugambye ekibiina kye kyazze oba bakistagingze kulwanyisa omuntu omu Kyagulanyi. Netukubuuza nti Bobi Wine yacelebrating nga bakubya alien skin ejjinja atani yamulabako yabadde alimba ate yalabaani yabadde alimba. Kati wuliriza mu Shafiki lwaki nze siyomba Cinderella ebisooka omuwulire okola otya ekibiina ne bakigazeetinga ng'olwanyisa kimu owa Kampala n'owa Masaka ne mukola ekibiina ate mwenna nga muli wamu ekyabakoze n'obubi ne bakuyitanga gwe mugenyi omukulu kitegeeza wano waliwo akazanyo era ne Bobi Wine tebannamugaana kubeegattako ne babeera n'ebibiina nga bonna baagala kujjako gavumenti kubeera musobola okuleeta ideas nga mulina ebibiina ebyenjawulo naye nga mwenna Safiki ka point kamu Bobi Wine emirundi emeka gyakoze olukuŋŋaana wali ku kitebe kyammwe n'ayita balukwaga aba DP aba FDC babeesije ne babeerawo. Lwaki ekibiina ekira tesobola kuyita lukuye Muhammad Nsereko? Kibiina kye kyali kimuyise n'agaana. Nange ne nkubuuza Shafiki lindako katono nnyo wama Edi tukubuuzizza Edi akubuuzizza. Dr. Kizza Besigye abadde nga FDC ebbanga lyonna tukimanyi tokimanyi? Bulungi nnyo. Mirundi emeka gy'obalabye ne Bobi Wine was it a crime? Bonna mingi nnyo. Mingi nnyo, yes. Edi Shafiki Magatovia ddala mu constituency ye y'emukono gy'osibuka. Gye baleko banyabo basebo. Kale ssebo gye baleka nkojjoogi. Kale bambi nyabo Madamu Mwima. Mukulu Shafiki gye bale. Kale ssebo nawe gye bale kusebo. Kale ssebo. Madam Queen, how are you? Madam Queen ali busy. Edi Mezaya mbadde njagala awulire point zange zenjagala kusubiza. Edi Mezaya nkulamusizza. Amanya abampita Judy. Njagala kwebaza abantu. Shafiki wamuyiseewo point z'obulungi. Shafiki weekwatemu awo. Shafiki talina buzibu. Mbebaza nnyo kutuwako ka chance naye ekikulu twagala nnyo omuntu w'ekyasinga Honorable Kwali. Kuba nukule oba tuwanyisiganye oluganda lwange mujja kunsonyiwa baana. Kuba siri Buganda ndi musajja munyolo. Musajja mujanga weeye Masindi. So sometimes tuba twagala Honorable Nsereko atuwe ku chance tuwanyisiganyeko ku birowoozo naye oluusi Edi tatuwa ka chance bulungi tatuwa platform bulungi nga Shafiki we yagambye at first muno Edi oluusi amujjako oluusi tamuwa bulungi akakisa which is true. Ekisookera ddala sigamba mbuno Edi oyo mukama we naye ate waliwo ebintu nga 3 bye njagala yayisaawo. Ekisookera ddala Edi mukama wo katwogereko ku mazima matonotono singa babadde ya recordinga point zino zimutuukeko bayinza kuba taliiwo. Edi okimanyi ewaffe Masindi wali amanyi Edi Mezaya? Ekyo kituufu waliwo amanyi Edi Mezaya nga tamanyi Nsereko bangi. Ekyokubiri mukulu Honorable Nsereko abadde ayogera ku politics of deception. Agamba waliwo ebibiina ebiwuddisa abantu. That is politics of deception. Ate omuntu yenna ategeera oba if we are to be ab'amazima tumanyi ategeeza no in politics of deception. Era yawadde example. So nayogera ku nawa example y'aba youth agambye muno mugenda mu kooti of course tuba tutegeera
kati politics of deception twagala kulaba ani ali mu politics of deception. Nze ngenza okulaba nga ye yennyini ye deception. I'm going to give points why. So ekisookera ddala agenze n'agamba people abantu abali mu deception nga Nuupu awadde example kandobe wano aliwo ka point kempandiise wano kuba mbadde njagala kamutuukiko. So ekisookera ddala tulina ebibiina NUP, tulina ekibiina ekya Democratic Party yagenda n'aleetawo ekibiina bakiyita Revolutionary Front. So n'agenda n'avaayo mu Revolutionary Front tetumanyi ekyagituukako n'aleeta EPU. Sebolindamu katono nnyo n'agenda mu EPU wa Revolutionary tavangako mu Revolutionary Front nga bw'onaagamba nti maama yazaala. Nsereko tavangako mu Revolutionary Front kiri eri gundi ye gy'onaagamba nti bwe buzaaliranwa bwe. Nange kanyongerezeeko. Mumanyi naye nga bamanyi Eddie Mezaya Masindi wavaayo emikono 10 mpozi nga toli updated egyali gimunominatinga okwesimbawo zaava Masindi buli kigundi mwavaamu emikono 10. Lindako kati ninyo muganda wange. Bobi Wine bwe yatandika ekisinde kye bayita People Power bwe yayingira NUP kyavaawo. Wekiri kati noona ayina ekisinde kye bayita Revolutionary Front. Exactly. N'ajoyininga ekibiina kye bayita EPU. Okay, kale weebale. So ekyo nkitegedde mbuno Revolutionary Front weeri nakyo kisinde nga People Power. Kitegeeza ekitegeeza amaze mu Parliament ebisanja 3. Kino kisanja kyasazeewo okukola ki okufuuka presidential candidate. Abadde inspired by Bobi Wine oba yali inspired by Kabata. Olaba buli kimu kyonna atambulira mu bigere bya Bobi Wine. Ekyo at least ajja tubuulire mazima, because otherwise abali mu kutulimba atugamba amazima. Muno Bobi Wine inspired him. He realized he has potential to be yes, tugende mpola Jude. Asoko lindeko. Eddie Mezaya otesa bulungi nkubanya oli musajja mufisi ogenda kunyita badde njagala kubuuza. Bobi Wine bwe yayingira ebyobufuzi ng'ayingira mu Parliament. Nsereko yamusookayo, Mpuuga yasooka Bobi Wine mu Parliament. Kyogamba nti Nsereko ya inspiringa Bobi Wine okuyingira Parliament kulwokuba yamusookayo. So Eddie Mezaya ku kino naawe okiraba. Kino kyo okiraba. Nsereko inspiring anyone. Ngenda kuwa point yange. Okay. Ngenda kuwa point yange. Bobi Wine was not inspired by Muhammad Nsereko. Bobi Wine was not ulida nkulaba kumikirizamu. Bobi Wine was not inspired by Dr. Besigye. Ulida. Hey, to papa. Bobi Wine. Uliriza sebo nga bazikiriza. Yali akina mu ye aye. Yali inspired mbona yagala kufuka president. Yali inspired mbona yagala joining politics. Kuvedda. Naye ndio kufuka president wa party chayingirawo nga afuse MP. Mukulu Jude Bobi Wine yapulaninga tasoko lindeko. Nedda mukwano ndina 3 nemusi nabajisa. Otusirisiza ne tusirikale twemito. Okay, kale muima gena maaso. Soko gene maaso. Nedda sigenda maaso voice yagenda ogenda maaso. Soka wekwatemu. Mbadde njaga kumala point yange that Bobi Wine was not inspired by Dr. Besigye. Let voice continue. He was given confidence. Never more. Voice continue. We can use inspired whatever it is, but Bobi Wine had it in him. Era kati nayigira ku Besigye. Yamuyigira ko bintu bingi. But he had it in him. Chovola babi yakolanga nga kyali muto.
bintu bingi bye yakola nga manyi ekitegeeza tomorrow. Yeah. Judy Yeah. oyagala tugamba nti Bobi Wine inspired Honorable Nsereko kyokka ate ku bonna politician tewaliwo ya inspiringa Bobi Wine. Now yamu inspire no aba inspiring Bobi Wine abantu bonna okay, let me say I don't know where who inspired him, but we yayigirako Dr. Besigye muyigiddeko bintu bingi kyenjagala gamba Nsereko ani yamu inspiring yali Bobi Wine oba Kabaata. Lwaki ngambye Kabaata omanyi lwaki otera okubuuza abantu levo zaabwe ez'okusoma nonka tonnamubuuza. Asina maanyi ndi mulwadde. Naye pointi zange endala nga 3 bambi ate Eddie engeri yonna gy'ataliiwo wano ebyo Mpale Biraka kati Judy ebyo bado tugamba tulikodinge neyanziza nnyo neyanzige kansubire nti Judy ebyo bado tugamba nti tulikodinge naye nga yo Judy akyaliwo wamma kale Mpale Biraka naffe tukulamusizzaako taata omusajja atujoze nti tulikodinge. So nze wengenda okwogera weewano tebijja kwawukana nnyo n'ebyabateesa abavudde waggulu. Mpale Biraka olaba Nsereko ate ng'oli musajja mukyafu naye obikuuma otya nga byeru. Anti bwe bikyafuwala nga nkuyita ng'otuyambako byozi. Mpale Biraka genda mu maaso. Kagende mu maaso. Ogwanga okaba bw'oseka. Sijja kwawukana nnyo n'abateesa abavudde waggulu. Honorable Nsereko yayogedde bulungi speech ye from all the way we yagimalidde okuva gye yatandikidde paka gye yamalidde. Naye alina ekintu kye yatandise nakyo nenninda nze ng'omuntu agoberera ennyo ensonga ndabe wagenda okutakolinga mostly. Alina ensonga gye yagambye nti nno bano si be balina omupiira. Abalina omupiira tubamanye era tubalaba era be tugenda okufokasingako. Abantu nga ffe abali awo nga toli desperate nti ndi mu kibiina kino ndi mu kibiina kiri naye nga we are desperate for change. Kati twabadde tulinda okuwulira point ki eziri gundi ennene zagenda okutukwatirako. But all of a sudden yakomekerezanga tatukwatidde ku nsonga zaffe eno ffe abaagala enkyukakyuka abayaayaana okufuna enkyukakyuka ng'ate azze ku kabondo kaabwawo akatono ak'ebyabannabyabufuzi banne. Simanyi oba ntegeerekese bulungi. Otegeerekese bulungi nnyo mukulu Mpale Biraka. Neyanziza nnyo neyanzige. Kati mpulidde nnyo mukulu Nsereko nga ayogera okuva we yafuna interest ekola ekibiina nga kikyali mu fayiro n'okutuuka okukitwala okukiregisteringa. Awo nanzize enfollowingawo. Ayina enkola ze ayogera bulungi biki byagenda okuteeka mu nkola bintu birina kutambula bitya ABCD byonna ng'owulira binyumira amatu g'abantu nga ffe abaagala change. Amanyi nti nina jjajja wange ekannabulemu ajja kwetaaga okutuuka mu ddwaliro ng'eddagala gyeriri. Omuntu ow'oku kyalo kyaffe eri abadde akima amazzi ng'agali mu nkonge ng'olaba taapu ejja mutuukako kale ng'eri kumpimpi oba wabeewo nayikonto mu centers ez'enjawulo ezituusa ku muntu wa bulijjo w'omukyala amazzi. Kibuuzo ekibuuzo ky'ongamba okubuuza Mpale Biraka Nna tukimanyi. Mpale Biraka Kigoza ngambye nti nkubuuze omupiira ani agulina Nsereko gwe yabadde agamba naye nsuubira ekyo n'omwana omuto akimanyi.
mu buufu kikyatatukwatirako kubanga byayo sisitemu ennungi eyo gy'ayagala okutuleetera tatulaga ngeri ki gy'agenda kutuuka ku junta wali okubeera nti atutuusaako sisitemu eno. Kati abantu nga ffe abaagala change awo we tulina obuzibu olw'ensonga ekibuuzo kino kye nnina ekisembayo kyensembyayo nveeko waggulu. Ku mirembe gyonna okuva eri ku Ssemwogerere okutuuka wano we tuli, Muzeeyi Museveni wazze ng'agamba akalulu tekandya, nagendamu na koota pini, mbadde mbasibisa kagoogwa, kaakati wabaddewo lujegere. Waliwo ekintu ekirala kyayogera mu mwaka bwe guti, kino kye kisembayo, mu mwaka bwe guti wagenda kuba tewakyali opposition. Akubye bannamawulire emiggo, asibidde abannabyabufuzi abamwesimbyeko mu nnyumba, all that byonna byonna tuzze tubiraba. Kati neebuuza ye ng'omuntu yeerabawa era agenda kuyitawa atya, era kyanjawulo kikyalina ku mmeeza ye, abalala kye batakoze ye kyagenda okuyisaawo atuggyireko Pulezidenti Museveni. Eyo y'enteesa yange. Nakimubuuzaako mpalirira kannaliko ku kapano era n'akyanukula bw'ati nti essaawa zino yazze ng'agenda kugoberera amateeka yesimbewo mu kalulu, ne bamubuuza ekibuuzo nti kati bwe bakakwatamu ng'ebizibuulirwa nti bakwata mu kalulu. Era wennyini n'agamba ekiddako ekyo kyonna ekikolebwa kiba kirina okukolebwa okutwala obuwanguzi bwe. Ne bamubuuza kikya planning, n'agamba ekyo kubanga okuddira okumujjuza ebitayidde, ako kaba kaamake na kabadike. Bye byali ebigambo by'omukulu si byange. Kubanga bw'omubuuza nti apulaninga kukola ki obanga amugamba nti abagulize pooli gw'aba agenda okukola ki, naye nga yagamba at the moment agenda kuyita mu kalulu nga bwe bazze bakola. Wabula bw'alabawo embeera nti waliwo okukwatibwamu oba okunyigirizibwa, awo ye ng'akola ekiddako kye tutannamanya at the moment. Ekyo kyetaaga era n'okimubuuza naye era naawe mpaliriraka. Erimeza yabadde ogamba ki? Sumagira mpola ng'ozuukuka. Omanyi Martha, abantu abasinga tetusobola kwatitulatinga nsonga wabula twagala ozibuukira obubuukizi. Abantu abasinga bwe mbabuuza ekibuuzo, lwaki Bobi Wine teyeegatta ku bantu bano? Lwaki baagala abantu bano beegatte ku Bobi Wine? Oba lwaki Bobi Wine Nsereko ne munne babeera nga bakoze ebibiina byabwe, lwaki balowooza bazze kulwanyisa muganda munnaabwe Bobi Wine? Kizza Besigye bwe yakola ekibiina ne Mugisha Muntu bo nga tebaboogerera ate nga bonna baali bava mu West. Mpozi ng'ebyo bibuuza yabadde ani oli Judy, naye mpalebiraka point ze zibadde clear. Mpalebiraka omukuba yayagamba masaze neewuunye abantu bakamulamwa ne bayingirira ebitabakwatako mwana. Kubanga mu 2011 Bobi Wine 2017 Bobi Wine yawangula akalulu k'ekyaddondo nga buli kibiina kireese representative n'abakuba hands down nga ne President Museveni mwali. Ekitegeeza ebibiina okwegatta si gwe mulamwa wabula maanyi ga kibiina. Naye ng'era n'obwegassi ge maanyi ekyo kituufu. Ne babeera nga balemereddwa, ekyo tulina kiteeka bba ne tumanya nti no kati engoloke eyake asinga okuba munengolo yagulajja okulangira. Kyange abangi kye baavuvuba ne mbuuza nti entebe y'obwa pulezidenti bagituulako abantu bameka? Lwaki bano balowooza
nti bo bano bakoze crime tebagamba nti no yensereka aliwo okubira Bobi Wine atule ku ntebe oba Mpuuga aliwo okukolera Bobi Wine atule ku ntebe buli muntu ali mu kwerwanako abeere nga yawangula anti kati awo nagambira nange nganze Martha Mutegeera yange ntono nti saagala muntu ambuzaabuza nti tulwanyisa Museveni. If you say that you fighting the dictator, which means at the moment you can join hands ne muyikola kye muyina okukola, but which means everyone is fighting for their own what? Because they were not attacking each other every time they were speaking in public. Mu submission yange sitera nnyo kukola mix and match. Lwaki? Kuba ebintu bino biba bijja tusumbuwa nnyo. Kati point yange era standing still etya nti however much we may not join parties, and every party stands at its own. And those who have decided to join each other, they can join each other. But are they all moving